Ebyafaayo biraga okuva emabega nti General Museveni yali muntu wa kwefuula era ono ye mulimba akyasinze mu ggwanga Uganda. Njagala nnyo laba akatambi kano okuva emabega eri omusajja ono yakyusaako ne ku madiini nga ye Kasimu Museveni. Wulira ebigambo bino mukwano gwange tusimbule omulundi gumu kyannaku. Naye kubanga yali akozesa ekyobusiraamu ekyo nafe aba movement nafe nitufuukira ddala abasiraamu. Nze nali musiraamu gwe bayitanga Kasimu. Nateekangako akakofiira k'abasiraamu. Kakati nno olwo nsumuludde entandika okutukumbula n'okutirimbula bannayuganda byonna byonna ngo bigasse wamu. Obulimba, omulugube, obubbi n'obulabbayi byonna biri ku muntu omu. Kaakati nno olunaku olwaleero ogenda kulaba kyotalabangako era okiwulire mu bigambo ne mu vidiyo mwennyininyini nga ne bannayuganda abazze nga battibwa bangi nnyo ogenda biwulira. Era mwami Museveni ono mu bigambo bye amaze okubeera nga akakasa oba yakakasa bwe yali mu bitundu by'ekigezi n'agamba nti nze ndi kikolimo era famire yange kikolimo kyennyini ekiwedde emirimu ndi kisiraani ekisiraani ekiwedde emirimu. Saagala nnyo njogerere musajja ono kuba byogenda okuwulira bingi kansooke mukuwe mu bigambo bye nga akakasa nti ye kisiraani ne famire ye. And you call me a leader? Eno de ilunganya jatela. I am an enemy. Ati jadegi padano. Of the people. Jadegi padano inuki. I am a kisirani. Sorry? I will be a kisirani. Aberu salo kisirani ni dano. I will be a curse to the people. Aberu kuong. Kakati nno nze ndi mulabe era ndi kisiraani kyennyini ekiwedde emirimu. Ngenda kwogera ebigambo bingi nnyo naye ebisinga njagala nkuzeeyo katono nnyo ku bigambo by'omugenzi Alhaji Hussein Kyanjo, omusajja yali MP omu ku bakyasinze mu ggwanga Uganda bukya parliament ebaawo mu nsi Uganda. Wabula nga bino byonna sinnabakubeera nga mbikutuusaako, njagala nkwongera ebigambo bino oyulire. President Kyagulanyi Ssentamu yatugamba omuntu nga tali ku saidi yaffe wabula bw'ava mu message ng'eyamba ku nkyukakyuka oyo aba munnaffe essaawa eyo, naye bw'abala okwogera ebigambo eby'ensimatu essaawa eyo twawukana naye. Njagala nnyo owulire ebigambo bino ku mwami Museveni olabe obuvo bwe n'obuddo munnayuganda oba si munnayuganda ate era tweyongereyo nkugambye olwaliro kanenemu ogenda kawulira ntambula na mulongo waswa mu Luutansozi kafulu mu mbeera ng'ekalubye. Vidiyo sooka ogiwe ekigalo olwetolontoka ensi yonna bagitegeere. Ensi bw'ebeera ne dictator aba munnansi nga bw'olaba Kagame is a dictator naye ensi alina by'agikolera kubanga munnansi afiiringa nti wali waabwe. Kati ffe Museveni yawamba Uganda nga si munnayuganda akimanyi munnalwanda lwakuba bano bonna byanabyabufuzi tebaagala kukyogera. Kakati nno yessaawa lwogome tugende mu lwogoto lwa waka lwennyininyini oluwedde emirimu. Kakati akatambi kano ku mugenzi Alhaji Hussein Kyanjo eyali MP ow'Emakindi West n'afundikira nga afudde naye ng'ono mu kufa kwe nga tannaba kubeera nga afa yawandiika ebbaluwa nnyingi nnyo ezakankanya mwami Museveni era yayogera ebigambo bingi nnyo engeri gye yaweebwamu obutwa nga n'abaabumuwa baali mu gavumenti era ng'ono yali agenze mu ggwanga erya South Africa eyo gye yali akuŋŋaanidde mu nkuŋŋaano ba mu nkiiko ez'enjawulo ne ba MP benne ab'enjawulo. Kaakati eno gye baamuweera obutwa musajja wattu okuva olwo obutwa ne bufuuka obutwa era ogenda okakkana nga bufuuseemu kansa era ono okutuuka okufa musajja wattu yamala kulongoosebwa emirundi n'emirundi mu ggwanga erya India n'atuuka n'okubeera nga takyayogera wabula nga baamuteekamu amanda oba giyite battery nga bamala kugikyajinga omusajja ono okubaako byayogera era bwe yaggwangako omuliro nga tasobola kwogera ng'akola bukozi sayini olwo abaamulinga okumpi ne bamalanya kyategeeza ne bakimuweereza. Kakati nno njagala tukwatagane ffenna owulire kubanga waliwo comrade omu mu ggwanga erya Amerika yambuuzizza ku musajja ono Hussein Kyanjo n'ebbaluwa Hussein Kyanjo ze yawandiikiranga mwami Museveni. Kakati ate nga bwino ono nali namukola dda ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media era abatugoberera baali baaguwulira dda nga ne bwino ono baamuwulira dda. Wabula sigenda kubeera nga ndwawo kansooke nkuzzeeko emabega katono nnyo mu katambi kano ke nnakola nkakuwe kennyininyini owulire omusajja ono nkugambye nzisawo katambi butambi ke nnakola ke njagala owulirize. Kaakati bw'onoomala okuwulira akatambi kano eby'omusajja omugenzi Alhaji Hussein Kyanjo ojja kubeera ng'obinyonnyoka obutegeere. Wabula nkusaba vidiyo sooka ogimpeera ekigalo era omupya naawe nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda ntambula na mulongo wasa kugambye mu Luutansozi. Kaakati nno
kangutwale butereevu nnyo mu katambi nkugambye nti nakakola naye nkakomezzaawo otegeera ebigambo engeri bannayuganda gye battibwamu gye batugumbulwa regimu ya mwami Museveni tetulese kyekimu. Mukama Katonda amuwummuze mirembe omusajja ono yali wanjawulo nnyo. Ebimu ku bigambo bye bino era ng'ono eyasooka n'okutuzibula amaaso natuga nti mwami Museveni yawalana nnyo omusajja Amini. Byonna ogenda biwulira era ebyokwefuula amannya byonna ogenda bitegeera. Omusajja yabyogerako. Tusimbudde tugende mu waaka. Eno ye video yange esembayo ku mugenzi kati Honorable Haji Hussein Kyanjo. Njagala nnyo ogiwulirize okakase nti omusajja ono yali musajja mulala. Manyi bingi mwabiwulidde bimukwatako wabula na bino nsaba obiwulire. Bw'obanga toyina budde video eno sooka ogireke togiwuliriza omale kufuna budde owulize video eno kubanga mulimu ebbaluwa enkambwe Haji Kyanjo gye wandiikira mwami Museveni n'emukaabya amaziga ng'amaze okuweebwa obutwa mu ggwanga erya South Africa. Obutwa buno bwamuviirako kansa eyamusse kati. Njagala nnyo ojjukire ndi Haji Kyanjo ono abadde akolera ku manda oba ziyite battery okwogera nga bamala mukyajinga nga bw'okyajinga essimu n'asobola okwogera. Era bw'abanga talinaako omuliro obanga tekuli masannyalaze ono abadde tasobola kwogera. Ebbaluwa enkambwe eno yagimuwandikira ali mu ggwanga lya India. Wabula njagala owulire ebigambo bino ebya Haji Kyanjo bye yayogera. Bw'omala obbiwuliriza olina ebya mwami Museveni nkakasa wabiwuliddeko dda mu video yaffe eri eyasembyeyo. Naye sooka oddemu obiwulire obifumiitirize olubivaamu bwe tuti tuyingire ebbaluwa eyakaabya mwami Museveni amaziga nga Haji Kyanjo amaze okuweebwa obutwa. Kati video bwe tugimala ebya Haji Hussein Kyanjo biwunzike tumanye nti Haji Kyanjo Mungu amuwe ekimuli eky'emirembe tumumaze. Kansooke nkwanirize ku mukutu gwa AKTV nze AK Master nkwaniriza nnyo atambula nange era nkwebaza. Weebale nnyo weebalire ddala. Kati video eno sooka ogimpere ekigalo eky'amaanyi ennyo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe. Nze kati nsumuludde. Sooka owulire obubaka buno okuva ewa Haji Kyanjo ne wa mwami Museveni. Bwe tubuvaamu bwe tuti tuyingire ebbaluwa owulire ebyakaabya mwami Museveni ate nga bituufu. Mwami Museveni obukyayi bw'alina ku busiraamu yadduka mu Uganda nga Amini yakafuga ennaku 2 n'agenda ebweru nga tamaze namugezesaako mu nfuga ye n'afuna abasiraamu mu Uganda banaakozesa okusekeetera gavumenti ya Idi Amin. Yalinamu Abbas Kibazo, yalinamu Sheikh Zubair Bakari, yalinamu Haji Kibuye, yalinamu Seguya n'abalala. Teyakoma ku ekyo yeke nnyini n'afuuka musiraamu n'afuuka Kasimu. Mwami mama Mbabazi w'ekitiibwa Museveni yafuuka Kasimu. Amama Mbabazi bamutuuma Ahmad. naye kubanga yali akozesa ekyobusiraamu ekyo naffe aba movement naffe nitufuukira ddala abasiraamu. Nze nali musiraamu gwe bayitanga Kasimu. Nateekangako akakofiire k'abasiraamu bana kitaawo wono Mayanja ono Farida n'abalala Abbas Kibazo James Kasozi mulabye wano musajja omukulu abadde wano. James Kasozi jangu bakulabe bano abaana abazzukulu oli luddawa. Ampuliriza katusumuludde twolekedde kye bayita waaka katukirire mu waaka okakase Honorable Hussein Kyanjo omugenzi kati n'ebbaluwa eyali enkambwe gye yawandiikira mwami Museveni eyamuviirako okukaaba amaziga. Tusumuludde ennaku z'omwezi ze yagiwandiikiramu gwali mwaka 2019 omwezi gera gwali gwa 9 ennaku z'omwezi zaali 22. Ampuliriza katusimbule nga video eno gimaze okugiwa ekigalo twolekere mu lwogoto lwa waaka ate tusobole okumanya ebyaveeyo. Nsimbudde mukwano gwange wuliriza n'obuwombeefu. Tuyigamu ki mu bbaluwa eno? Wulira obubaka buno nze abuwandiise Hussein Kyanjo ng'ennaku z'omwezi 22 2019. Mikwano gyange mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda.
nina essanyu okubategeeza nti kati mpulira bulungirungiko ndi yaddeyaddeko oluvannyuma lw'okuddira omusawo wange era nanneekebejja okumala omwezi mulamba emabega. Embeera yange kati egenze etereera era nga analiza tizetwongera okuba nga tufuna zoleka nti kati ekirwadde ekyamazima bakikutte mu 5. Sisobola kulekeraawo kubanga mbeebaza olw'essaala zonna ze mumpa, omukwano gwe mundaze n'obwagizi bwonna bwe mundaze bwe mukyagenda mu maaso n'okuba nga munsindikira. Bannange bannayuganda mbenyumirizaamu nnyo. Newankubadde nti nakomawo mwe ndi mu Uganda, nsazeewo okweyambisa ekigambo kye nkozesa bulijjo nga mbasindikira amabaluwa okuva e India n'obubaka buno ne mbagamba nti eno ebbaluwa eva India yadde ate nga nze navaayo ndi mu Uganda. Naye kino nkikoze olw'okwagala okukomyawo ebirowoozo byange nti ekirowoozo kino eky'okutandika okwogerako gye muli nga mbawandiikira obubaka buno nakifunira mu ggwanga erya India oba Buyindi. Y'ensonga lwaki nankubadde kati ndi mu Uganda n'obubaka buno mbutaddeko nti obubaka okuva mu ggwanga erya Buyindi. Ebigambo bingi byogeddwa naddala okuva Amerika lwe yatuuka okuba nti bwetyo erangirira General Kale Kayihura n'emulangirirako ennatti oba giyite envumbo. Nange bwe ntyo ne mpulira muli mu mutima gwange nga nsaanidde okubaako endowooza yange gye ntuusa gye muli. Mu ndaba eyange ndaba nga embeera ya General Kale Kayihura wamu ne bakama be nze njirabira mu bintu bya mirundi 3. Ekisookera ddala kitandikira ku kufa kwa Susan Magala. Ekyokubiri, embeera yeeyongera naddala bwe bazinduukiriza MTN servers ne bazijjamu obubaka. Ekyokusatu, okuneneŋŋana wakati wa Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Ebyo ebisatu bye ndabiramu General Kale Kayihura ne bakama be. Naye katwebuuze, kino kitegeeza ki eri General Kale Kayihura omusirikale? Era kitegeeza ki eri Kayihura omusajja omuduumizi wa poliisi? Era kitegeeza ki eri Kayihura omusajja looya munnamateeka ate nga musajja munna-Uganda? Bannaffe bangi abawagizi b'ekibiina ekiri mu buyinza, abawagizi ba NRM, bakwano b'enfanfe bavuddeyo ne bategeeza ensi nti mu bino temuliimu nnyo makulu eby'okumussaako envumbo naddala ku by'okumussaako ennatti. Era bannaffe aba NRM ne bagamba nti bye byalangirirwa ku General Kale Kayihura kasasiro awedde emirimu. Wabula amaloboozi gaabwe bw'oba ogawulira nange nga bwe ngawulira olwaleero gakubagana era gakontana. Wabula nga kino tekitegeeza nti oba oli awo amaloboozi ago tegaliimu nsonga. Ekyokulabirako ye Andrew Mwenda yakkiriza nti ekyamazima omulembe guno ogwa General Museveni gujjuddemu nnyo okutulugunya bannayuganda. Era kino Andrew Mwenda akivumirira era yatuuka n'okutiisatiisa n'agamba nti bwe kiba nga waliwo abawakanya byenjogera nja kwongera okweyiwa bwino ensi emutegeere nti mu gavumenti eno mulimu abatulugunya bannayuganda. Wabula omukulu Andrew Mwenda agamba mu kunnyonnyola kino afuba nnyo okukumira mwami Museveni wabweru w'okutulugunya abantu kuno, era n'agezaako okulaba nti General Kale Kayihura amuteeka naye oludda olulala. Ebimu ku bisinga okuba nga binneewuunyisa nze nga Alhaji Hussein Kyanjo kwe okulaba butya Andrew Mwenda bwe yafuna omukisa ogulambula zino safe houses gye batulugunyiza abantu z'ayogerako, naye ng'ate omukisa guno ye gwe yafuna okuzirambula n'atuuka n'okukakasa okutulugunya okukolebwa mu bannayuganda mu safe houses zino. Butya bwe yafuna omukisa guno ng'ate ababaka mu parliament ya Uganda bo bammibwa omukisa guno ogendayo okulaba safe houses zino. Mwami Ofono Opondo ebbanga lyonna agenda mu maaso n'okuba nga alemeddeko era ng'onanenya eggwanga erya Amerika, era n'ayongera okulaga nti eno envumbo gye batadde ku General Kale Kayihura temuli bya bwereere.
naye emyezi mitono nnyo emabega ono mwennyini ofuna opondo namulaba ku Facebook ku kabaga ak'okutikkira muwala we mu nsi emu ey'ebweru eyo nga gye yali gyateeka n'akabaga kano gyatikkirya muwala we. Ensi mugitegedde sijja gyogera. Waliwo RDC mwami Kyeyune Ssenyonjo, waliwo Honorable Ssebunya, bano bonna boogera binene nnyo nga bavumirira Amerika. Era nga n'okwewuunya beewuunya lwaki abantu boogera bingi nnyo n'okulowooza nti kino ekyakoleddwa ekya Natti ku Gen. Kale Kayihura nga beewuunya lwaki abantu bakifudde ng'ensonga. Newankubadde nga Honorable Betty Nambooze abadde abajjukiza nti temwerabira nti naffe nga Uganda tuyina omu ku banene ab'ekitongole ekimu eky'obwannakyewa NGO mukyala gwe twatuuka okutikka ku nnyonyi okuva kuno adde ewaabwe oba wa ggwanga lya Canada bwe bityo, naye nga bamulanga ki? Bamuteebereza okuba nti nno muwagizi wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kati mu okuvumirira Amerika ku nvumbo gye yatadde ku Gen. wammwe ne mutavumirira nammwe kye mwakola okugoba mwe mwatuuka n'okugoba. Kati olunaku olwaleero nawuliddeko mwami Museveni bwe yavuddeeyo n'atandika okwolesa obulimba bwe eri ensi nga bw'agezaako okujjukira mbu ssente ze yabankinga e Sweden era mbu olw'okuba alina nnyo omukisa okuba nti munnanga ayogerako eri bannayuganda ate nga bannayuganda bano bayogereramu abasinga baabuwe obulimba bwa mwami Museveni bambi babukkiriza. Y'ensonga lwaki nti mwami Museveni alimba bannayuganda n'asigala bw'atyo nga tewali yenna amukyalenjinze ku birimbo bye. Mwami Museveni agenda mu maaso n'ayongera okuba nga ateekawo n'ebitiisatiisaawo n'agamba nti singa ddala Kayihura alina bizinensi zonna oba ssente yonna gyateeka wabweru w'eggwanga, mwami Museveni akakasa nti ekyo ajja kitwalanga okulya mu nsi olukwe era aggulweko emisango ono. Mwami Museveni ekibitakkiriza mu mutima gwe era tafumiitiriza nti ffe abamu bayogereramu ne bagamba ebigambo ng'ebyo tumala ne tubiyekenneenya bulungi. Kino kigende ku likodi nti mwami Museveni leero agezaako okugobaganya amawanga agatali mu Afrika era ayagala okubakkirizisa nti ekyamazima byayogera bituufu, naye nga temunaba kubanga mubikiririzaamu mwenna bannayuganda. Nsaba mwami Museveni mumubuuze ebibuuzo bino kambireete. Uliizo oli ku EKTV olutimbe gaggadde, nze Eke Master mabega w'omuzindaalo. Nsi ki wano mu Afrika ekola seppeewo oba enkofiira eya laawunda eyo gy'atajja ku mutwe? Munyambe mumubuuze anti agamba asosowaza Abafirika bali tabeetaaga, naye ababuulire seppeewo eyo gy'atajja ku mutwe wano mu Afrika bagikolerawa mu nsi ki? Amayuni gayambala, amasuuti gayambala mwami Museveni agagula luddawa? Amatayi aga yero gateekako ku lw'ekibiina kye ababulire ekituufu agagula luddawa? Engatto zayambala, sokisi zayambala, buli kagoye konna akali ku mubiri gwe byonna bimubuuze, kakabeera akatambala kakozesa okwesimula mu maaso mumubuuze akajja luddawa, akagulawa? Njagala mubuuze mwami Museveni waji yagula ennyonyi ye mutambuza the bombers, mumubuuze waji agula tanka ennyonyi ennwanyi azijja luddawa, emmundu azijja luddawa, amasasi agajja luddawa? Era ndi mweteefuteefu okufukamira mwami Museveni waali ntuuke n'okunywegera engatto ye senga avaayo natusongera ku mmotoka emu bweti kweze zibeera mu luseregendere oba konvoyi ze nga bagikolera mu South Africa, Nigeria oba Misiri oba ono mu Uganda. Mwenga bano bannayuganda musobola okuba nga mugaziya naddala olukalala lw'ebibuuzo lwemulina okubuuza mwami Museveni. Abannyonnyole University ki wano mu Africa oba mu Uganda abaana be gye baali basomeddemu. Ekisembayo aveeyo abannyonnyole ddala ddwaliro ki wano mu Africa lyagendamu okujjanjabibwa yadde obulwadde obutonotono kabeere ssenyiga mumumbuulize. Nze Hussein Kyanjo
oli ku AKTV ebyo nga tubitadde mabbali mwami Museveni kamuveeko kanzire ku General Kayihura mu bbaluwa yange eno. General Kayihura ali awo n'akaaba n'agamba mbu tebamulamuza bwenkanya tebamwa mukisa kuliiza ludda lwe abazungu bano. Ebyo byakaabakaaba tubimanyi nti mu mateeka omuntu yenna looya nga Kayihura musajja munnamateeka awedde emirimu ebyo alina okubeera nga abikaabakaaba. Nze mumanyi bw'abanga si byalina okukaabakaaba Kayihura ye nga ye oba gavumenti baali bawaddeyo omukisa kagubeere gumu ogw'okuwuliriza oludda lwa mmeeya w'e Kamwenge kubanga naye ayagala okumuwuliriza bwe bwenkanya bw'ayagala. Bawa ku mmeeya w'e Kamwenge omukisa okumuwuliriza. Yawa omukisa abasiraamu aba bagenda mu maaso n'okuvundira mu safe houses yabawa ku mukisa okubawuliriza oba bannayuganda bonna abavundirayo n'abatali basiraamu. N'ekyo katukiveeko kuba ekyo kitegeerekeka nti abasiraamu bo tebalina mukisa tebalina lukusa kufuna lukusa olwo kuwulirizibwa olw'ensonga ez'enjawulo n'amateeka ge baateekawo bye bagoberera nga bo ebyabwe eby'omunda ebyo tubiveeko. Agenda mu maaso ye kennyini n'atugamba mbu talina yadde bank account yonna oba obugagga bwonna mu ggwanga eri Amerika. Naye mwami Kayihura ajja kusigala nga kyesirikidde ku ŋŋendo mmeka z'agenda mu Amerika buli mwaka era tajja nabbabuulira ki ekiba kimutwalayo. Tajja bbabuulira wabula ensi kyalina okumanya kiri nti tetufuddeeyo ba akawunti za banka ziri luddawa oba ziri luddawa muziterese luddawa. Ekikulu mu byonna kiri nti wa awali etterekero erya ssente zo n'ozijjayo n'oteekayo n'ozijjayo nga bw'oteekayo liri luddawa etterekero lyo. Ekyo mukimanye nti nze okusinziira ku munnabyanfuna mukwano gwange yantegeeza katulina ensimbi ezibuna ensi yonna international currencies yaŋŋamba 2 mulimu dola ne euro. N'olwekyo ebyo bisigadde bye mutunnyonnyola ebyo simanyi sinayo akawunti ABCD mu binnyonnyole bannayuganda abo be mulabanga abantu bawansi abanaabawuliriza naye si ku bantu abagezi era abategeera ebyenfuna. Ensonga endala buli muntu akimanyi nti abakulembeze ba Afrika wano bonna n'abantu abalala bangi tebateera kukozesa mannya gaabwe mu kugula akawunti n'okutondawo businesses mu mawanga ag'ebweru. Batera kuyitira mu bantu baabwe n'okusingira ddala bakyala baabwe n'abaana baabwe. Kati bwe tubiwangaalirako mulinde bali mpozi abataasoma bemba mulimba. Jeno atugamba bw'ati Kayihura nti Amerika empisa gyeyisizzaamu abantu ba famire ye eteri ya bwenkanya naye nga yeerabidde nti mu nsi y'olunaku olwaleero waliwo kye tuyita public responsibility. Omuntu yenna okuba nga avunaanyizibwa ku ki tukiyita public responsibility and trust. Ng'omuntu yenna omukulu ng'omuyinako oluganda aba n'obuvunaanyizibwa ye mwennyini okuba nga muwaakiri abikutuuzaamu bw'aba alaba nga waliwo bitatambula bulungi ku ludda lwo nti ye lwaki wano okikoze bw'oti lwaki wano okoze bw'oti ekyo ssebo weekiri. Kati bwe kiba nti olina bye watambuza mu ngeri y'amankwetu nga abafamireyo n'omukyala tebakunyeze nako Amerika adalina okukunyega nabo kubanga ebateekako ekyo ne basaako envumbo. Jeno kale Kayihura awakanya ekyobukenuzi kino akiwakanyiza ddala. Kino nkimanyi nti nange agenda okukyogerako nga Hussein Kyanjo. Nze sijja kubanga nzikiriza ebirimbo nga bino, sijja kukkiriza era sijja kwanukula na kumenya mannya g'abantu abanene abadde bakozesa siginichayo gwe Jeno kale Kayihura ne bafuna omukisa okulyakula omudidi gw'emu ensimbi oba omudidi ogw'omuwa musolo naye nga bakozesa gwe nga gwe mu ntebe gy'obaddemu nga ssekaggali wa poliisi. Bannayuganda nsaba mutunulire video eyaliko minisita Honorable Bakoko Bakulu, mutunulire video eyo. Abantu bangi abakenuzi wano mu Uganda naddala ba mafia nga bali akula omudidi gw'ensimbi mu bitongole bya gavumenti wano ne ministries ez'enjawulo era ebyo
tojja kusuubira nti nno ddala FBI oba CIA ddala tebabimanyi kuba walina embase wano babiraba. Njagala ti mbeere wa mazima eri abasoma obubaka buno oba babuwuliriza. Ekituufu kiri nti Mwami Museveni olunaku lwe yasalawo okuba nti poliisi agifudde magye, abapoliisi abaali batendekeddwa mu poliisi mu kiseera ekyo abamu balinganga abadda katebe bambi era nga tebamanyi na kiddako, tebamanyi. Abamu ku bapoliisi abo abafiirwa n'ezi offices zaabwe nga Mwami Museveni aleese amagye n'agassa mu poliisi, bano abapoliisi kye baakola bo bagamba owaaye ffe katuweeyo kye bayita obubaka obutuufu obukwata ku nzirukanya ya poliisi obutuufu nga bwe kyandibadde, amawulire gonna ne bagawa Abamerika. Mwami Museveni bwe yafuna obutakkanya ne Kagame yakwata Abanyarwanda baali bangi, naye Abanyarwanda bano abamu baasobola okuba nga basimattuka era ne batoloka. Mu kutoloka balina amawulire ge bagenda nago nga meekusifu nnyo ne bagawa Abamerika. Y'ensonga lwaki nti Abamerika bamativu nnyo era bamalirivu n'amawulire ge balina kujja no Kale Kayihura. Ekyo nkibalekedde nammwe musobola okukinoonyerezaako, mujja kumaliriza nga mukizudde nga bwe nkirina. Ampuliza, mujja kumaliriza nga mukizudde nga nze bwe nkirina. Okyali ku EKTV otimbe gaggadde nange AK Master nanyini bwino mebagawo muzindaalo. Namaze okubeera nga nteeka ku galubindi n'okubira tochi mu nsonga zino, tubeere nga tuzitolontokamu mu logoto lwa Waaka, tubeere nga tetuzivuunuka, ebbaluwa eno tugimalirize. Mbatumiddeko mwenna bali ku EKTV okusinziira mu nsi yonna. Kale wetukomye Honorable Hussein Kyanjo abadde ategeezezza ensi bino byonna nti byajja bitya. Jjukira General Kale Kayihura yali akakasiza nga atugambye nti akimanyi bulungi nti abagezaako okwagala okumutta n'okwongera okwonoona erinnya lye n'okumusiiga enziro n'okumusangulawo avire ddala ku maapu bangi bali wano mu nsi Uganda. Era agamba nti abamu bali mu opposition, abalala bali ba mafia bagenda basasanya obulimba eri Abamerika. General Kale Kayihura bw'atyo bwe yategeeza ensi. Wabula Kyanja agamba nti Mwami Museveni bwe yakwata poliisi ya Uganda n'agijjuza ab'amagye, bano abaali batendekeddwa poliisi nga professional bafuuse ba poliisi ne babakuba entebe. Abamu banyiiga era ebyali bigenda mu maaso n'okuba nga bitambulira mu kitongole kya poliisi ya Uganda byonna ne babikwata ne babiwa Abamerika. Kasaba afuna obutakkanya wakati wa Uganda ne Rwanda, ne tukwata Abanyarwanda okubajjuza amakomera, abamu ne batoloka. Bwe bagenda bayina bwino ne information enkulu ennyo ze batwalira Abamerika. Haji Kyanja agamba nti nammwe muli baddembe okwekenneenya amawulire ago ku Banyarwanda gemba wadde mujja kizuula. Waliwo amaloboozi agatali malungamu kimala agagezaako okutusa Bannayuganda, okutiisa Bannayuganda okwagala nnyo ensi yaffe era nga batugamba tweyise nga Bannayuganda. Naye twagala obbategeeza nti emikono gyaffe gisibiddwa ne bwe tuba tugezazzaako okugenda mu mateeka oba mu mbuga bajjeno n'ebiseera ebisinga bamanyi okuyisa olugaayo mu nnamula ebeekoleddwa abalamuzi oba kooti eza Uganda. Kayihura y'omu ono yatuuka okugenda mu maaso n'okuba nga agasimbagana n'ekibinja ky'abannamateeka e Makindye ku kooti awo, Field Marshal Court oba kooti ey'amagye mu Barracks. Era ono yasindika ekiwayi ky'abavubuka abayaaye ne batuuka n'okwagala okugajambula omulamuzi, balawyers wamu n'abo abaali mu nsonga zino mu kooti e Makindye. Era oluvannyuma lwa kino oyinza otya okuvaayo n'otandika okutunenya bwe tuvaayo ne tusaba obuyambi okuvaako mawanga ag'ebweru okutuyambako basajja nga mmwe? Kituufu Abamerika bayinza okuba nga nabo balina bye baagala entusi zaabwe era balina n'ebizibu byabwe, naye ate olumu balina okulamula kwe bakola okufaanana nga kutuufu. Bwe tuba nga tunyigirizibwa, tukijjanyizibwa, tuba twetaaga obuyambi okuva mu mpuyi zonna. Era muteekeddwa okuba nga mukijjukira embeera eyali mu mawanga n'egatuuse okuba nti amawanga ago gataagukataaguka. Ensi nga Libya, ensi nga Iraka, eggwanga nga Syria, ebyo byonna ebyaliyo kigambibwa nti byatondebwawo
abakulembeze mbu bannakyemalira mbu abatawuliza bantu baabwe. Kituufu kiri nti abantu mawanga ago nakati banyigirizibwa naye ate abamu tebejjusa. Ekirungi bagamba abakulembeze be twatayagala bagenda. Kati olunaku olwali tuwulira waliwo amaloboozi agagamba Amison okubanga eggalawo mu Somalia. Naye kati yo PDF yaffe ate yefula Amison katujiwulira nga bagamba tebasobola kubanga bawaayo byakwerinda eri eggwanga kumpi ekyana n'amagye, era nga bagamba oba Amerika oba UN oba ekibiina ky'amawanga amagatte oba batujjako obuyambi bwabwe ffe tujja kikola tusigaleyo mu ggwanga erya Somalia. Ekyama kiri nti Abamerika tebakyalina interest yonna mu kazanya akali mu Somalia. Naddala kasita baamala okubanga bazudde ebyo bigenda maaso okubanga bikolebwayo ku magye nga bwe baagala babbo, naddala amagye gaffe aga Uganda nga batunuulira baani abali mu magye aga Uganda era abagenda maaso n'okuba nti oliawo Somalia eno. Kakati nno eyo yali bbaluwa ey'omugenzi kati Alhaji Hussein Kyanjo eyaziikibwa Entuuma Buddu Bukomansimbi District. Omwoyo gwe Mukama Katonda agummuze mirembe. Kakati nno bingi omusajja ono byakolera ensi alijjukirwa nga tetuli mwerabira kubanga y'omu ku basajja abagezi be baalabanga abasajja bano bayinza okubafuukira obwebindu, bayinza okubamerera ejjindu. Kakati ne bamwanguya ne bamugjawo. Ebigambo biwulidde n'ebbaluwa ze yawandiikanga okusinziranga ku kitanda musajja watu gye yali ng'olumbe lumbala embirizi. Kakati nno nagambye entambula na mulongo waso omuluutansozi ennamba eyo njiddiŋŋana emirundi n'emirundi ne njikuteeraawo ogirabe nti oba olina ekizibu ekya buli kkala ate ne bwoba oli mawanga ga Bulaaya omulongo waswa yajja kutereeza embeera. Kakati nno omusajja Ssemakadde eyalondeddwa okubeera pulezidenti owa Uganda Law Society oba wa pulezidenti w'abannamateeka mu ggwanga Uganda. Kakati nno ebigambo byongedde okubeera nga bitabuka, byongedde okubeera nga bimwononekera oluvannyuma lw'abasajja okubeera nga baakubye ettooki ne balengera omusajja ono lwaki yatikkirwa okubeera pulezidenti, lwaki ye yalondebwa era lwaki akalulu kano kaali k'amaanyi nnyo ne kayuuguumya n'emiti era ne kasombola abantu n'abantu namundi w'omuntu n'abeera nga akeeyiwamu, era lwaki akalulu kano kaateekebwa mu mawulire ne kalangibwa ne kafuuka ak'amaanyi ennyo ng'ate bulijjo abasajja bano si bwe bakola. Kakati nno ebigambo bino byonna n'eby'omusajja ono Ssemakadde okubeera nga mbu y'omu ku nsolima era mbu y'omu ku nkwezenge ezigenda okubeera nga zikolagana ne Mayiga ne Mmengo Butereevu okutuukiriza ebigendererwa ebya Mwami Museveni okubeera ng'ono bamega pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo okumuteeka ku ttaka. Kakati nno bwina alaga nti omusajja ono yatandise dda okwekulubeesa ne Mayiga oli Katikkiro ow'Emmengo era nga kigambibwa mbu ono yabadde amufalaasira n'okubeera nga amuwa obukodyo obw'okuyamba okusula Mwami Kyagulanyi ne opposition yonna okugikuba ekigwo okugimalawo mu ggwanga Uganda. Kakati nno njagala nnyo ntambule naawe nga nsoose kujja wa mulongo waso omuluutansozi mu bigambo bye nga yeeyogerera omwewulireko omwerabireko nkukomyewo nkutwale wa Ssemakadde owulire ebigambo bye nnyini ebimwogerwako wadde nga bangi balowooza nti ono muntu wa wansi, muntu w'abantu era munnaffe nnyo nga Faba National Platform. Kati mutandise mbu mugende si Mmengo yaffe tugimanyi bagenze wa mafia naye bannaye Mukama Katonda wange laba bagenze wa mafia mbuna abawa amasannyalaze bajje babeereko nekye bakola. Nabagambye ntya mumulaba
mumulabe wa mafia uya amufarasira kakati tukulese munnange gwana atuyamba anti gwayina enviiri ekyama kiri mu nviiri anti munnange ne Samusoni yalina enviiri kakati kirabika ab'enviiri gwabagobaganya ab'enviiri okitegedde munnange okitegedde munnange obalabye kati bagezako okutulaga mbu Law Society y'amaanyi nze mbuuza Law Society emyaka gyonna ebaddewo neekola ki kati Museveni atandise kati baagala kutulaga mbu Law Society erina ensonga nga bwe mwasirika musirikire ddala nze ekintu kya Ssemakadde nkyagalamu ekintu eki mwenna abaana ba ghetto mutegere nti kati omulembe gwammwe ne Museveni anoonya aba ghetto abamukolera ebintu ayina ttiimu y'aba SFC abayina ebiviiri saabababuulira kati nno mukitegere nti ejjengo lyakyuse ghetto kaakati nno ebigambo by'owulidde sijja kubeera nga mbiddamu ng'enkola yange bweri ku mukutu wano mbeera nkusaba busabi gwe vidiyo giwa ekigalo obanga tonnagiwa ate bwobanga oli mpya ku mukutu gwa AKTV Media osubscribinge bwotyo okonene ku kade olwo buli vidiyo zetuteekayo ng'eno zireme kubeera nga zikuyitako oleme kubeera ng'osubwa kubanga ebirungi biggwa byokya ate nga ku AKTV buli lunaku tukuwa ebyo ebyaliwo ne tukuwa ebyo ebiriwo essaawa eyo bwetyo ne tukulengeza ne maaso ku bigenda okubeera nga bibeerawo kaakati nno abazze nga beetikka Obwakabaka bangi nnyo era bagezaako okubuyugumya n'okwagala okubeera nga babukuba ekigo oba okubukuba ku ttaka okubusaanyaawo buviirewo ddala wabula nga bano ate babeera bantu ba munda ddala era nga boola Obwakabaka bwa Buganda nti omugenzi Sheenu Muzaata yavayo n'aga nti abafere ababbi bennyininyini ate bali Mmengo eri yennyininyini ewa Ssaabasajja abatayagala Bwakabaka abagenda okubusaanyaawo abafera ebyapa mu ngalo abafera simanyi bikoze bitya omusajja ono yaboogera kakati nno njagala nkutwale mu lutambi luno owulye ebigambo bino Obwakabaka tebuzanyirwako Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Obuganda tukwatagane mu wakaddako bye okwogera obwogezi ku Bwakabaka bwa Saudi ebyekisirusiru ewava obusiraamu gwe bwotugamba obulungi ennyo Kashoji obulamu teyasigaza nga n'abasajja gye bamuttidde sinansi yaabwe kasitayingira konsuleti yaabwe ettake Kashoji teyasigaza mugenda kujjawo Obwakabaka obusobola bwe musobola okwogerako ne bakutunulira ne bakuleka edda Kabaka yabeeranga n'abatamanya ŋŋamba singa batamanya ŋŋamba babaddewo bwe musajja gwe singa oli mufu nimugenda kujjawo Obwakabaka obuyina ekisa bwe kityo omuddugavu simanyi kikyamutuukako ebibi abirwanyisa okulaba nga abisaanyaawo naye ng'ate ye ayagala obulamu n'agenda atandika okutendereza ebyabanne bo waana Saudi Arabia n'ennyambala gy'oyambadde its tradition obwo buwangwa bwabwe gwojja kubwesibako wezefe abasiraamu zimanyi kyotekeka kukufira obwo buwangwa bwabwe abakazi okwebikira ewaabwe buwangwa katokyebuuza nkolwaki bo bambala bulaaka abakazi abasajja ne bambala white ne babanga abali mu uniform gwe tasobola kukyebuuza naye oliseeko olyawo n'olwanyisa ekikyo n'olabanga ekikyo oyagala okivuluga okiteeke wansi oli musiraamu era oluwalabu olumanyi weekwate ku kamera oyogera oluwalabu ng'ovuluga Obwakabaka bwawe ovuluga Obwakabaka bwa Saudi Arabia oyogere buli kimu ekyekisiru ku bwe abo abasajja obwogereko buli kasasi omale obasaba evisa bajja kugikuwa nkusiba tosobola kufulumayo bagikuwa bulungi naye tofuluma obeera mufu kamanyiiro tebaagala kamanyiiro okugatta omugasi Kabaka waabwe n'ekintu ekirala bamutwalanga na Katonda bano abantu okumugattako obugasi ekintu ekirala n'okwata ekifaananyi kino ekigattako omulala obulamu tosigaza bakutta genda Mwambudde otandika obbavulugwira Obwakabaka bwabwe olaba oba obulamu obusigaza nemmwe ebyammwe bye mulwanyisa simanyi biki n'ovulugavuluga naye wallahi n'omala obyogera n'ogenda ewe matugga ne weebaka abaana bo ne balya ne banywa oyo ye mubi naye nga nyongera okutegeeza gwe seeka bakugjawo ne watabirawo n'afuguma omulangira Kasimu Nakibinge bino ebintu tobiraba bano abasajja tobalaba gwe jjajjawo obusiraamu temusobola badvisinga ne balekerawo akamanyiro kuba eddiini y'obusiraamu yesinzidde ddala okuvuluga obuwangwa ate mwe bava ne bavulugira ddala obuwangwa bwabwe nosanga olinga musiraamu naye ng'avuluga obuwangwa bwe olw'okuba ye musiraamu naye nga nkusiba ne bwogenda e Mekka gwe mu busiraamu bwo olina wootatuuka olina wootalinnya
katonda waawo akusosola okuba ng'olina wootatuuka. Muwe obwakabaka bwaffe ekitiibwa, muwe obuwangwa bwaffe ekitiibwa, muwe eggwanga lyaffe. Obusiraamu bwe businza okuvulugira ddala wano obuwangwa bwaffe, mpozi n'abalokola abatono naye akamanyiro kamuluusi kaso.